or predicting until after 14th January. He was you. What is going to happen to us? Wali abantu even mu security abatambulira ku kibaluwa nga yasonyiwa basonyiwa grand right and apology in your handwriting bino bibaddemu kakati bantu mukunde bali bagamba if Museveni is allowed to settle down tatukwateko ekitegeeza they will create trouble for him adebakwata they have to strengthen the opposition. So bayina okutwala abantu bangi nnyo mu parliament akavuyo kagenda kubeera kubabaka ba parliament nizo so 5 mubabba obululu mutwaleyo sente omuli okujja kufubutuka mu kyalo naye nga tebasimbawo bangi independent neno nakugamba nti NUP is a wing of NRM people who realized that even if you sponsor people your candidates through NRM Museveni abayita mu caucus n'abalagira. Kakati, how do you avoid these people to be under Museveni's control? Create NUP. Museveni botabayita NUP annex ya NRM. Bibajeterawo. Zirabagamba nti mugende omu. Why did NUP organize elections as internal without going to Kamyufu? Nikisigala nga kiri intact. The trick was ayagala okwesimba we yenna ayina okuleta 50% naffe tumwongezeko 50%. Oli ejjanga mu yekka tibasigalita tubava bikayaniramu yanti ko yina sebaleka segirinya nebaleka segirinya mutunuulize nti segirinya ne bukedde amukuba nga nti yekwese wano waabwe segirinya bukedde yemagezi otoyo bamwagala nnyo lwaki tyatta ekifo tebagala ffe bali brain omuganda ali brain mudezi tamu yogola has problems with them you are arrogant I'm arrogant that's a problem nakuli mu informal sector usolo kwekolya sente za kali muli nsanga bagala abaganda abatali ba secret kuzisolo kutala kidanda noja wikidanda notwalo noganti nziyo enkoma tuteka umpapali nga tugenda kola lutindo mukubire ko katono tona abulize katandikira kubasima yase kanene tomukuba nnyo bagala kumutegeeza butegeeza nti big brother wali tuwulira gyayogera naye ali panike okolanga big brother bali panike. Looking at the situation and how we can manage it because it is just one of the things among others kaleke oyagade mutegeeza big brother ngoli gwe nagainti sente temugula namwe sente zesimu zirye miliyoni 3 muzirye kuba mutagani yavule bimu zizirye anti zino bazikyuse zibaketta esimu mbw abakyayina baziyingiramu Museveni yaleeta ekibinja ky'abakyayina wano bayingira mu masimu g'abantu kati olina abagaa nti bwe kaba keeka abayingiddemu muli bubi bwe kabaka akasajja keeka abayingiddemu muli bubi kubanga temumanyi weeka abatandikidde kubakwata ate kayina kyano gye kakolagana n'oli kabimuwa sidiba nzimuwa ate waliwo ekyo mukoledde bwali bansasula ali nsasula kubanga ndi mukoledde information gye yafuna ku CDs yali sayinza gifuna mu institute organization kubanga ekintu kyali kyamunju nguvuutulisiki ne babinoonya webiri. How can this madman Museveni give these items the madman afa abaganda batugamba nti tofaayo bunene bwa Nyindo kasita bangesa a madman has delivered where you are failed. That's why you continue talking about this madman. Akulemye akutuza muvubuka bakubye bavubuka mu jogo basiza mu mpatanya z'empale tudewali opposition yoka eri mu kalulu kano to you olaba mu muntu anti muntu bamukola bwe bati besi ekibina yali kakisse kire kwacha nakiwona muyati amanya tali formidable mukulaba ko ataliwa MP yali agudde ate nayamba Museveni he wouldn't be facing Amuriat now waliwo ministry yali awoominga. How did you help Museveni kwa Amuriat? Anti waliwo ministry yali awoominga all resources from east nemubatula nasirikira ddala
anti olutia nerinnya lye teriddangamu mukolerwako nga gitutuvu antya Kitutu yagambye omuwala mboyo omusajja oyo balo oyo musajja kyava nkuba mugazi anti alina ono kavi simanyi madamu kavi bwe bavuganya yamuli obubi oyo mwala kavi yani bwali ono mwene yategeka ebya kavi oyo mungoma ya mutawanya kati nzo namusangawo Kitutu agamba nti Yesu si mungoma Yes, Kitutu, you have failed to handle $400 million. President Yali has stopping. Tamale. Kitutu yabba sente ezo. Museveni yategera nti bagenda ziba. $50 million bagenda kuziba. N'alwanyisa Lutwama n'ennaku ezo. Ekyo nakyo kakyogera. Lutwama was reinstated. N'aleeta akawala akatalina kye kakolawo. Ekyo nakyo kakyogera. Dr. Maria Goretti Kitutu aina buzibu ki nti ministry ya mulema would be having with wali power. President had secured the loan of $400 million. Naye nga bamuzanyisa twist mubuuze tagenda nga ku state house nga bamulinze banne yabasuubiza bamuyise kwemini pasha n'atajja n'abulira mu toyi nga twagala gendayo. So the problem is not that she stole money. No. Political if it was not Museveni's intervention, he had it. His high info stories, he had to put seven about the agenda ban by wound, Walishi, about $50 million. Okay. Atulisa joli na ngati so kompe. Nina message wano evudde wa mutabani wo Senta Musowandaji. Ngakiriza Sowandaji mumuwe. Musajja agenda ne makerina asoma kusoma kwa ekikadde. Yasoma. Bumusasule finance na ajinja. Nalimirako. Yali bwabidande. Sowandaji tagenda atazunga mudu. Munonya abantu abali credible. Bela Sowandaji. Ali credible. It is up to you. Mwaba mulonda sente oba mulonda kimulonda. Naye Sowandaji bali muwadde. Kale okumanya nzakakubira okumanya mise nyamba nnyo omusajja yankuwera essimu I think 3 days ago nti nze Ssekikubo nsaba ojja onoonyeza akalulu ebyuma byange ne bibeera nga siddoboozi lya Ssekikubo ntegeera nti bano balina misoni gye balowooza nti basobola ogitta Ssekikubo tolingimi ebyuma bikebera eddoboozi kati jjo somebody came njagala nkuwa esuuti muzo owa esuuti jangu nayo ate nze ntambulira esuuti bazze babiri naye nga bagamba nti bafudde mu directions endala how can you tell me ti ebintu bwe baabyokya mu 2009 you come to help nkuyambe with your suit and money nakalima yennyini how because if you say it nti oyina ekirireeted n'akalulu nkitegeera naye how can I expect even if I had access to Museveni nga ngiramu nga nti waliwo omusajja gwe bayokera ebintu bye mu rights Muganda rights esaawa eno ayimiriza lyako aze ne sente muyambe ne suuti n'emmotoka eri poshi yawunye emigo yawunye kibuuko mutabani Osewandaji bwagambibwa nage nti nzikirizigana ne kojja wange abaganda baagala bannamba lujiga ategeera tebamusobozesa kuwangula kantu konna bw'oyogedde ku nayeoza okuba katolo bwamu abaganda bwe baagala abafaanana bwe batyo those ones bubagenda ne bakozesa gundi ukatolwamu mulala wa Katemba ye arrived tukita rivalrism katolwamu okufuuka member wa parliament ono gundi okufuna femu gyayina tiyekwesa wano ne mumunoonya bukedde n'emukuba nyabo not yet arrived this is what I bargained for okyali mu lugendo okay yes abucha Semakula umunene mwali badde mu neighbors abucha Semakula all of those humiliation muganda wange abalala bonna bakolera nnyo oransabira Basowandaji akalulu ne muganda wange Semakula akola ku baze mbagamba nti akalulu kano kali scientific nti Museveni si ye problem n'abo bonna gwe kankubuulire nze nakola mu State House emyaka 14 olowooza nti president convoy emala gafuluma a meeting ya Bobi Wine to provoke a fight oba Bobi Wine bamutta babakubawo
kuba konvoye zisangana ziti eri gazette de manyabo igendo kutambula sabiri nsiyemo nzaze kintu musabire bombi okutuuka Kalulu. That's my fear. These people okutuuka Kalulu. Before elections nakujogana gamba Bobi should be protected. Era nasanyuse nnyo batadde bali be bakwate kalangala kubanga sai babadde bagitadde bagifeeding baba lepingirayo. We are fighting with the sai kadibanga lutuwojera bandi ewamubalaka ewa Bashiri baleta mwana wano Bobi baro yabaddukako kivuga nti ayina sabai alina asigazaamu ensonga element mu security. Olaba Bobi Wine tigulu mulowooza nti bamubadde mutegese kumugamba nti sente azijja mu Basias yagenze Omega alwanyise Basias. What does it mean? Ati kyewuunyisa ate ab'ebisiya nga bamuwandikidde ebbaluwa Nuupu tujebaza ekkiriza okutuuka. Anti kakati kiraba nti yalaze bwani kati kitegeeza nti n'Owemeka wa bisiya gasempa oba yatalategeera anti kimu. It means two things nti nabano baali ku reverse psychology nakugamba nti abasiya tebakugamba nti naawe siyaga bakugamba amuman targeting a woman's body sebira ntofaayo gwe tosobola kukola nze byenkola era mu maka g'abasiyasi toga nti beekyusa omu nabeera omukazi mulala nabeera omusajja abakazi bano banookunoba abasajja azanya loolo ya bukazi kati nabagamba nti muleeta etteeka ly'abasiyasi balina likwidi yaabwe mutugamba bweri wano where the siyasi naye bakati yaleeta etteeka ly'abasiyasi nti you cannot bring a law when you don't have a problem. Abasiyasi basanyuka from siyasi tumucha bucha kakati mumuwadde ne right mubikogonaize omusiyasi nsoma wati ujja kusanga why did Bobi Wine go to this man who lost a case against Kayanja and was sentenced to killing Mulago and somewhere humiliated. Kakati bwe kikyo kiba kikyasandinga ekikyo kyoba tutegekera Bobi Wine dairema enfuuse dairema kitegeeza is being handled by sophisticated people. Afuna information yenu kati nga kino ekyokugamba nti tallying centers ezaffe in law it is there nti electoral commission bwebanga erangirira ebyokulonda ne candidate emuwako kopi kuba bwe bagendanga mu kooti nga badireyinga kakati ekyo bakimala mu tteeka naye sikulangira in fact for me I move on nze ngaamanyi what is happening amutaafa mubagambe mpapula z'amawulire tezifuluma look the offices of the newspapers Kano lunaku tezitunda kuba gwomanyi all TV stations and radio stations must have representatives at the tally center of which tusibe olunaku olwo lwonna nga bitufuna tubijjawa ku tally center buledye bw'omukyalo bwe bijja okufumula enfuufu bana disi babiyole tabujja kulangirira ebitaliiyo otherwise in my opinion this has been a peaceful election tuligibeerangako naye ogambye will you be understood? Yes anti mbuulira monitor is highlighting the people era this man akyogerako nti mulowooza be musse bano abawakalulu buli omu ku mu bifaananyi balaga anga ye monitor strategy ate nga nti amawulire agafuga that's a monitor strategy. This is the first Ugandan to die. Monitor akola against This is the first Ugandan to die. Monitor awakanyakaju anti nedda monitor ayagala olukyalo lube akugamba bukedde akuba nti baliisa abakambu mu Kampala mwekiviri akikubulyawo mu police. There is no professional army that kills its citizens. If you want the army, if you want to kill your people, recruit foreigners in the police. Tebaba na wabo. That's why I mean yakusanga Congolese, Sudanese ndeki n'Abanyarwanda mu intelligence. Eryasomye za Machiveri. Machiveri akugamba tete abagwira tubateeka mu maji. Tebalwanya ligwanga literere lyabo. Era abasudani badduka budusi kwa mbili. Kakati bukeddaga nti Museveni aleesa abakambo mu kibuga. Museveni aleesa olwaniza n'akuba kino. Nakulaga today memories ziriwa 10 Baganda boys died at Kasubi nga musiro gayedde 10 Baganda boys emotoka yabasoya bala nga bayira oluguudo lw'ejjinja basiga agendayo nkeera
15 people died. 15 people died. Ngasebagala. Agenda Wise and the police orders. I was seeing it, and those were peaceful times. But you highlight people have died in a riot. A riot. Was it a peaceful protestation? Demonstration? A riot. But the crew wasn't now totally objective. That's why. Until some risky taker. Need a risky taker. Until you see, Watchman is a category of Aganda Bafa again. Kusabaga. Let's have a say Kabaka Yagam. Into Abafi demonstration and Baris of Mengoyariso Sebawa. Abafi Kasubi. 10 Baganda boys. Report your full of Venuma. Report your full man in the Governor Sigurd Vagalevan, Chavaranda Silica. Report your full man, Silica. The Sigurd Vagalevan. It runs on a kitchen here. The government, she would do 80 of full report, educational rating. She really implicating the government, but you for me. So, in a report, the president, Yingira, Momano, Momuaro, Muniri. Recent and was why I never met at Rembasim, Munuriani. Omaro from Jukira. Gubaka and now village starting to musical Bamus. President took a charge. He provoked them. Susan is Rembalasani. Kagatic boy. A near ticket day. Mvuko yohodi konda badaba training abadakalachi enti agenda kusingana president bamuwasa kati ekyo kitegeeza wali omulala nafe babwine atwala olugamba noga nti oyo mwerere nze bintu byange bakolera nze bintu byange byebinkuuma bintu byange bwenzita bakolera bobigisasule bakolera bobiwine nkugamba nti lwaki omukazi ng'awulira ababbi bakuba ennyumba mwami tusabe Katonda baleme kuba lugirwa manyi lutaliko sitapuli boboyini bwakola soma ko birungi ya mutane ngende